Ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kigudde Mulukwe lw'abamu ku be bawadde kaadi abaplaninga okuweebwa ssente badduke mu lwokaano baleke NRM ejje unopposed. Oli ku Vast Range 256 amanya bampita simple nkusaba oyanguwe o subscribing o tapping notification bell atendo kuvire ku ntono omazo chikola tambuza video mukawefube wokwagala okufufugaza n'okulemesa NRM ebifo mu Central Buganda nojigobera ddala completely mu Central Buganda ate nga ne NRM eri mukawefube wakuddamu kwezza Buganda. Ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero nga kiyita mu Deputy President Muwanga Kivumbi bayise olukiiko oba meeting ne bayita abo bonna abafunye kaadi za NUP ku mitendera egy'enjawulo. Mu lukiiko luno Muwanga Kivumbi ategeezezza eggwanga nti bafunye information oba intelligence nti waliwo Ababaka abawereddwa kaadi naye nga basasuddwa ssente batuke at a certain point bawanguke oba bave mu lwokaano baleke aba NRM baje unopposed. Mu bigambo bya gavumenti waliwo abakungu abamu mu NRM abali mu bifo eby'amaanyi ng'ate beesimbyewo ne mu kuvuganya ku bwa member of parliament abasasudde abantu abamu mu NUP be basuubira nti bayinza obbawangula bawanduke mu lwokaano babere basobole okubanga batwala ebifo ebyo. Era n'ategeeza nti abantu abo be bawadde ssente twabategedde era ebifo ebyo biringanga 2, 3, 4, 5 bali mu kubi re-evaluatinga bali mu kubinoonyerezaako bwe kinaazuuka nti kituufu bagenda kubanga bakola enkyuka bagenda kubanga bakyusa batekewo abantu abali competent. Wano wennyini Muwanga Kivumbi wategereze eggwanga ku nsonga ebadde eyogerwako ku mawulire. Truth be told, buli omu abadde yeewuunya nti Zahara Lwalukidde eyasaba ekifo ky'omubaka akiikirira abakyala b'e Kampala kyazze kityo okubanga yawereddwa kifo kya Makindye. Era abasinga badde beebuuza tubadde tumanyi bamuvetinga nga mukyala mubaka wa Kampala ate tubadde tumanyi tebamuvetinga nga wa Makindye lwaki bamuwadde kaadi ya Makindye. Everyone has been talking about that. Era buli omu abadde interpretinga mbuwe. Now mweno meeting yennyini era Muwanga Kivumbi Deputy President wa National Unity Platform in charge of Central Buganda ekintu ekyo gye kya happeningidde avuddeyo n'ategeeza eggwanga kyabadde kitya kyazze kitya era kyatuuse kityawo. Gwe ssebo banya bandaba njagala owulirize mu bigambo bye Honorable Muwanga Kivumbi ng'ategeeza eggwanga kuba avudde okubanga bino byonna weebiri ate tukomewo nkuleterera president naye ng'ayogerako n'abakulembeze abo ng'ababuulira ekiddako. Tambuza video. Bagala okula abeesimbyewo bakandidate be nabe bayitewo nga tebavuganyizibwa. I know 1 or 2 or 3. Era bakandidate abo bagenda mu review mumpuliriza tukole science oba amazima mbagambe ezo nazo ze babawadde zagudde buki mbamanyi bagala okuyisaamu nga ki independent. Wakyaliwo district nga positions nga 3 ezitannalangirirwa. I want to assure you the party is just double checking ebere so sure the candidate gwesimbayo abantu gwe bakola ki gwe baagala tekiri mu mutima muki mubi. Nakino sebufuto kyetondera nnyo ffe omanyi when you behave normally in an abnormal situation you are abnormal, you are what? Yourself. Enkuba sengejja abo abalina kamera zaabwe ne basigala awo ng'ebakuba baba bayitaga kutwalako ebitabika. Kati ebyobufuzi bye tulinamu tewaba abalimba mutuli mu normal democratic dispensation kyebintu tubikola ng'ebibiina by'obufuzi bye bitandidde obikola ki obikola. No, tukyali mu dictatorship. Mu dictatorship totambula oluguudo olulimu ebinnya bw'oluvuga straight oba mulalu oba olina okukola ki okuweta amakoona. So senga tukusanga ku kiguudo ekiboofubofu
kirimu ebijja kirimu ebyala bw'ovuga kiki straight tebakuyita mulalu bagamba omusajja oyo muki mulalu nakyo tetuli basiru butamanya nti oluguudo lwetuvugirako lulimu ebiki ebinnya. The party takes the necessary step mu candidate selection to ensure we place candidates where they will win and the party will win. Tekiri haramu tetukyetondera tuliarrange Kampala. Waliwo baagala nti we are going to apologize lwaki Zahara never tuwanga teyabiri vetted nga kirimu interest ya party nga okusigaza Kampala tutambule bulungi tuwangule bulungi kyetaaga kumuza ti Magudde mu party yaffe tukikola era tetukyetondera. Mutegera okugenda nga mwetondatunda ku bintu byetukola nga tubikiririzaamu sebufu. No, no, it is in our interest okukola ebituufu pate yaffe ewangule. All right, oyo bamuyita Honorable Muwanga Kivumbi, Deputy President. Ye yasikira Mathias Mpuuga. Agambye nti tetuli mu nnomo Democratic Party dispensation. Mu mbeera eno tuyina ebintu bye tugenda okukola nga mbutuufu byo bigenda beewuunyisa. Kansubire nti okawulidde kino ekibiina si kya bulijjo era gavumenti obeera mu buyabuya okulaba nti oluguudo lw'ovuga lulimu ebinnya gwe n'ovuga straight ogenda kukoona n'emmotoka olina okukola muti ne buti negwe bano abaana ba NUP batabuse. Tambuza video mu lukiiko lwe lumu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine right now abakanye n'omulimu gw'ottambula okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ayise ku lukomo lw'essimu n'asobola okwadressinga abakulembeze ababadde mu lukiiko olwo. Kugambye oli kuva strange bw'ati waba addressinze njagala owulirize tukomawo. Tickets zaffe bayozaayoza mwenna nammwe abaliwaawo kati mwawangudde ate mwebenyise ng'okuyozaayoza okubeera amakiwano okubeera abantu balamu okukola ekintu ekituufu. Ndimusanyufu ndi musinkanye olwaleero era Deputy President mbadde nkyaki naye naye nange bajjagadde njogera eddoboozi yange kulirye ng'ojjako okubayozaayoza okubasaba okumanya nti ekyo nga bwe mbadde nga kiddingana tekibakola banjawulo olamu emirundi beddwamu okole ekituufu n'ekituufu kitandika nakyakuŋŋaanya bannammwe ne tubeera muntu omu ffenna so basaba ekyo tukikole baganda bange. Then mbasaba mukwatagane manyi mwiramu n'enfumu abatali makangu tutakwatagana n'omu n'abadde ttiimu gundi n'abadde ttiimu gundi kati tuli NUP tuli ttiimu NUP tuli ttiimu New Uganda tuli ttiimu Kyagulanyi munzikirize bannange tuna omukisa nange ntekinga puliditi n'abagata ne mutubadde aba mukikoze okwegata mukwatagane kubanga gali awamu so please unite, connect and let us work together. Kinakola bubi nnyo okulaba nti ate waliwo nakolera okusuula ono obundi agamba wakiri mune wayitamu etc. Ebyo bannange mubyewale tutambulire wamu tukolaganire wamu tuwangulire wamu ffenna. Alright, mu lukiiko olwo gwe ssebo banya bandaba akubirizza abakulembeze bonna abafunye kaadi okwatira wamu n'abo abataafunye kaadi. Era n'abagamba nti ffenna tuli muntu omu, tuli ba NUP, twewale okubagana, twewale okuvumaŋŋana, twewale okwevoola nti tuli ba NUP tulina kozi emu era abasabe okwatagana. Strange gwe mukutu kuwoli bampita simple nkusaba tambuza video eno tukomawo.